towards it, right? Obedde omuti ngezaako kutambula ng'osemberere tugende ffembi. Obedde ayagala baako kye yeekebejja. We're getting any closer. Wabula buli otambula ng'odda gye guli ate oyongera kudda mabega. Togusemberere. Ogulaba nga eguli teguvuddeewo naye nga gw'olinga atambuladde emabega buli oyagala ogusemberera. Ekifo kino kiremu ki? How is this possible? Ono n'ekisoboka kitya? I don't know. Nkoyini simanyi. Naye ekyo sayansi akinnyonnyola atya? There's something else I want to show you. Let me see your phone. N'agamba le kyenyagala okulaga ekirala. Just hold it. Mpa essimu tunkulage. What? Gikwatira awo. Tilt up. Essimu ate yeeraba birala. Wabula essimu kyeraba kyekifaananyi kyennyini ekyakaso gye twalaba loodi gwali asimatuka era we baamukuba ye ng'alaba agwa mu nnyanja wano waliwo kaso eri invisible. Essimu yekibalaze. Ebintu ebimu birabikanga ebyekiralu. Waliwo abantu be tubeera nabo naye nga situbeetegereza. Oli n'ayambala ekifaananyi oba omubiri gw'omuntu naye nga si muntu. Musawo yamugambirawo nti omanyi tusooke tugende kubanga n'omulwadde wange obwedda ebintu bye bimu byayogera njagala tugende tulabe ate ye munnaffe ali ku ki. He's with me. How's our British doing? He's fine. The embassy people just showed up. Kati yamugamba nti omulenzi ali atya omulwadde we kwe tali bubi kubanga ne embassy ey'Abangereza eri wano babadde bazze okuba nga boogera naye. Ono yajja naye kubanga ono ye yawambiddwako mukazi we yabuze. Wabula ate loodi yabuliddwa mwana we ye yabula. Kati ogenda okwetegereza bye bagamba ab'embassy alowooza embassy yezze. Kumbe bamuleetedde engemo. Bamuleetedde engemo. Olwatunulira engemo mu bintu byajjukira. Nekindu wakussaako ku mutwe tekirabika kuba nikikuleetera amagezi. Kiwunza. Ayina okwerwanako. Eri abasawo bamanyi embassy yeri naye kumbe batemu. Jumping double kicks. Mangere Scott Adkins. Ogenda okujjayo emundu. Bano we batuukira. Omutemu. Dr. Vayo. Etandise buto. Kopa. Firimu. Another fighter. Another warrior. Tojayo mundu. Atondo mulala. Kakensa mu bibala ebyo. Bannange. Omusajja gwe bakubya amasasi nadde engulu. Lunagwa luno we luba lutalo. Bya amasasi mu mutwe. Obeerako. Ebaba akengemo. Kati teke. Mangere n'asumulula. Balina enguvu. Balina enguvu. Mangere kaliba. Naye kuba n'obabuugi. Naka. Bannange. Kiki kino? Nebwomwe. Bannange. Esajja ne bw'olinyola. Esajja ne bw'olinyola. Ne bw'olinyola esajja. Esasi mu livansi. Nenga. Kakatike. Mpako. Omusawo giwunye bananga gasajja gatemu. Kasita omujjako eyo. Oba omumaze. Efirimu egenda maaso. I guess they are not from the embassy. In the embassy around here. Abo tebannava mu embassy. Who is this guy?
Anna, come on, you need to get me out of here, alright? Only a matter of time before those things come back here. You mean aliens? I can't believe I'm saying this. I should have my head examined. Look, they're not aliens, alright? Tugenda maaso. I call them drones. They're humans that are controlled by the aliens through those spider things in the back of their necks. N'agenda maaso n'alaga aliens ezateeka nabbubi ezo mu bulago bwabwe. In the army doesn't even matter, right? The only thing you can do is